This is Rampantilla Wenna akyajje kumiddeko ngamba nti okola kyamaanyi nnyonnyere ddala nkwanirizaako mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyamawulire ag'olunaku olwaleero wabula nga gaakubika ntandise n'omukulu abadde amanyiddwa nga Everest Kayondo ng'ono yabadde chairman wa Kasiita yabikiddwa olunaku olw'eggulo era nga kigambibwa nti yafudde obulwadde bwa COVID-19 wenjogeera y'omu ku mbuyaga ezikunta essaawa eno mu kaseera ke kamu omukulu abadde amanyiddwa nga Levi Zimbe ng'ono abadde kakiiko ka Buganda Land Board naye yabikiddwa olunaku olw'eggulo era nga naye ekigambibwa nti yafudde obulwadde obwo bwa COVID-19 so nga ate n'omulala abadde amanyiddwa nga Yusuf Sewankambo ffenna gwe tumanyi obulungi ennyo owa Kyogero Products omukulu oyo naye agambibwa okuba nti yafudde olunaku olw'eggulo embeera bwetyo bwefaana mu ggwanga lyattu Uganda bangi bafa buli ssaawa buli ddakiika so nga ate okuddako mu ggwanga erya Zambia omukulu amanyiddwa nga Kenneth Kaunda yes nakugamba nti ono yafa era nga yafa ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno gwennyene wabula nga ate agaliwo gagamba nti omukulu ono okusinziira ku nteekateeka fact being nti yali mukulu nnyo mu ggwanga lino era nga yali leadinga ku independence kigambibwa nti waakuziikibwa mu mwezi ogw'omusanvu era nga waakuziikibwa mu kibangirizi awaziikibwa abakulembeze b'eggwanga eryo erya Zambia yes okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Enanga Fred Enanga omwagalwa w'abangi agali mu nkubo gagamba nti olunaku olwaleero azaaliddwa amazaalibwa ge era nga kigambibwa nti aweza egy'obukulu 48 so nno tumwagalize amazaalibwa amalungi mukadde ke kamu MP wa Nakaseke Central amanyiddwa nga Alan Mayanja yes Sebunya yagambibwa okuba nti naye azaaliddwa olunaku olwaleero so happy birthday abalungi abaagala olunaku olw'eggulo waliwo akatambi akagenze mu maaso okubanga ate katambula nga kalaga office amanyiddwa nga Nicholas Tulyasingula yes ng'ono yabadde agezaako okubanga ashootinga mukama we amanyiddwa nga Flavia Musimenta omukulu ono yagombeddwamu obwala era nga wennyine b'ofiisa bane bagenze mu maaso okubanga bamutimpula ne bamuteeka mu layini naye nga wenjogeera yatemeza amabega wa mitayimbwa olw'ekikolwa kye yabadde agezaako okubanga ate akola wenjogeera bammemba ba paliamenti abawererako ddala tebafunanga yafesi mwe bakolera era nga gali mu nkubo gagamba nti abakulu bano bakolera mu corridors tebalina offices jukira nti nakutuusaako eggulire ne nkugamba nti waliwo ekizimbe government kyeyagala okubanga ate epangisa bwanana bwa nsimbi basobole okubanga ate babafunira offices naye okuva lwe balayira tebalina yafesi we bakola ki we bakolera so nga ate yo Daily Monitor yagenze maaso okufulumya ng'etulaga nti ababaka ba parliament abawererako ddala 2 bagenze maaso okubanga ate batestinga COVID positive nga balina obulwadde obwo wabula ate oluvannyuma lw'amawulire agafaanako bwe gatyo bagenze maaso okubanga bateeka Prime Minister kuninga ne bamugamba nti atunuleko ku nsonga ya treatment y'ebisale biri waggulu nnyo nnyini ddala kino nno kyaleetedde bannayuganda bangi okuvaayo okutandika okwogera nga bawendowooza yaabwe ne bagamba nti ebisale ebyo bwe baali babirinnyisa wano mwali temunyega nga temutulwanirira nakofa abantu ba wansi kakati mulaba obulwadde bumaze obbazingako mutandise okuteeka Prime Minister kuninga nti asse ebisale kamukirabe wenjogeera essaawa eno eddwaliro erya ggulu yes kigambibwa nti eddagala lya COVID-19 terikyaliyo lyaweddeyo dda eriweweza ku bantu ate nga mu kaseera ke kamu mu ddwaliro lino kigambibwa nti abagenda mu maaso okubanga bakola ku paati ey'omuggwanika abafu bayitiridde obungi nabo basazeewo beekolere ku nsimbi era nga bano bagambibwa okuba nti bagenda mu maaso okusoloza ku bantu emitwalo egiwera ddala wakati wa 10 ku mitwalo 80 okubanga ojjayo omulambo gwo so nga ate mu bulamu obwa bulijjo nga ebintu biri nnomo omulambo babadde bagugirayo ku mitwalo 5 bannayuganda bagenze mu maaso okubanga beesalira amagezi oluvannyuma lw'okubanga balemesebwa okutambula okusala okuva mu district okudda mu ndala bwe bati ne batandika okukozesa amaato so nga ate mu kaseera ke kamu abalimi ge bakaba ge bakomba okuva mu district ey'Embalala bano bagamba emmere batuddemu ettooke eryagulanga omutwalo gumu n'ekitundu ku mitwalo 2 kakati bagamba nti balitunda ennusu 10 olwa Uganda okusobola okubanga bafuna akawunga of which kiro y'akawunga eri ku 12 era nga bagamba nti ekiviiriddeko ekyo olw'ensonga nti abantu tebakyalina ssente zigula mmere abantu bali wakati bali mu lockdown bonna bettanira kawunga tebakyettanira matooke so nno obudde bwazze dda ku bunne waabwo
Abasuubuzi kambanjuliredi atika owa atika unisex trends anti ono akutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuuka mu ggwanga erya Uganda. Oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale, engatto, enkofiira, amasuuti, ebiteteeyi, ensawo, saati ne t-shirts wamu ne shariya abikutuusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala. Muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku nnamba ye y'essimu +90 577 Yeredi Atika owa Atika Unisex Trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Yo Ministry of Health yevuddeyo neberanga ate etegeeza bannayuganda nti abalwadde ababadde aba COVID-19 abawera ddala emitwalo 5 be bagenze maaso okubanga bajjanjabibwa era ne bawona, wabulanga ba social media in-laws abasinga bagambye nti temujja kutulimba, teri balwadde ba COVID bawonye bawera muwendo ogwo emitwalo 5 temunnabawonyaayo abo. So nga ate mu kaseera ke kamu Ministry of Education evuddeyo neberanga etegeeza abakulu b'amasomero nti singa lockdown eggwawo okusoma ne kuddamu tebetantala okwongeza ebisale by'amasomero nga bwe bakikola ku mulundi guno ne bagenda maaso okubanga balega abazadde ensimbi ennyingi ddala ate nga babadde mu biseera bya lockdown nga tebakola. Ne bagamba nti gwe banaakwata ng'ayongeza ebisale by'essomero bagoba n'awawabira agenda kubanga ate munange akifesinga rafa. Okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Katongole Dennis muyite Katongole omutongole oluvannyuma lw'okugwa sayidi eri mu kalulu yeeyunye mangudde okubanga ate agenda okuvuganya ku bwa ssentebe wa Kayunga district era ng'entebe eyo yakutte dda akati ali eyo ali mu kuvuganya. Mwana mwala amanyiddwa nga Rebacca jjingo fena gwe tumanyi obulungi ennyo Alice abadde ng'atera okupostinga kabaka wa Buganda ng'amusabira ng'agamba nti tumusabire aterere. Lwatakikoze waliwo concerned fan avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga amuweereza ekifaananyi kya kabaka n'amugamba nti yo waaye nga tokyasabira kabaka kiki kabaka nga tokyamusabira bambi. Munange omukyalo ono agenze mu maaso okubanga atamutegeeza nti munange olina endwadde ey'okubanga walaalira emabega ozze ebifaananyi by'emabega gafaananya agakadde weewummuzeeko tereera ebintu bigenda mu maaso awo. Kabaka yavaawo dda bw'atyo si bwakyakola ki si bwakyafaanana embeera bw'etyo bweyimiriddeko olunaku olwaleero. Naye nga ngenda kulekera wano eno akatambi k'omu ku bakungu ab'omu ggwanga erya South Africa ng'agenda mu maaso okulaajanira iPad ye gye badde ategeeza nti yamubbiddwako. So obubbi buli everywhere, not only in Uganda, abantu bali bubi countrywide, worldwide, Africa-wide byonna. Yes. Era ng'ekyo kyamuviiriddeko n'obutawa speech yakanze kwekangabirizaako ng'agamba abantu bamuddize iPad ye naye nga tewali anyega apana nyega omubbi ng'agituulidde munange. Naye bwentyo bwe nsobodde okuba nga nkola olunaku olwaleero ngenda kuba nga ate mberekereza naye ng'akalango akasembayo kagenda eri abo bonna abawangalira mu ggwanga erya USA engeri gye mutali mu lockdown mugende bwe mutyo mubeere nga ate obulamu mubunyumirwa eruyi eyo. Omukulu amanyiddwa nga Champion Marvin Wamu ne General Megadi bagenze maaso kubanga ate bateekawo enteekateeka ye ennaku z'omwezi zijja kubeera mu 7 Ogwokusatu wekkanya kalanga ako bwentyo bwe nkikoze atakuumira mpeera bankuumire musule bulungi mbaagala nnyo mweraba. I'm waiting for my iPad. Somebody stole my iPad. Somebody decided that they want to dispossess me of my iPad. So I want that. Can I have my iPad, please? So they stole it. I had my iPad. So where do you know where they took my iPad to? This is the problem of always handing out your gadgets to other people. It's always best that I should keep all these things with me all the time. I had my iPad. I had it in my hand. It's gone.
They've lost it, it seems. Should I sit down? And then I'll introduce the delegation. Okay. Bannayuganda champion Mavine Geno Megadi aba Ultimate Kampala Night ere Kawomera ngeno yentuntumuzi y'omuziki ogw'abaana bannayuganda mu ggwanga eri America ebeerawo buli Lwamukaga olw'akamalizo ka buli mwezi wali ku Kambi Bar and Grill emu 93 emu 2 Venowen Street Resida California batusoka okusima kwabwe eri abawagizi baabwe mwenna abababeereddewo okuviira ddala gye batandikira mu mwaka gwa 2018 okutuusa kati era nga bano bateeseteese ekyenjawulo keekabaga ak'okujaguza nga baweza emyaka 4 mirambirira mu kintu kino bweddu kakubeerayo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2021 wali ku Marina Dere parking lot emu 3755 Fiji we Marina Dere California 9-292 era nga bano bakuleetedde kabaka wa dancehall okuva mu ggwanga erya Jamaica Mr Vegas ate nga awerekeddwako DJ Joy Young ne ba DJ ab'enjawulo omuli DJ Ivo, DJ Ko ne DJ Davil gattako n'abayimbi okuva mu ggwanga ly'etu Uganda okuyingira zijja kubeera $150 zokka ate nga gwatasobole kozesa ntambulayo entambula bazitaddewo okuva wali eri ku Kambi Bar and Grill we zigenda okubanga zisimbula essaawa 11 ez'akawungeze zolekere ku Marina Dere gye kigenda okubanga kikwagira leta mikwano gyo leta baganda bombere nga munyumirwa n'aba Ultimate Kampala Night ere jukira nti bino biwagiddwa aba Travel Festive wamu ne Century 21